tugenda. Esebo. None ebintu. Esebo. Binone. Esebo. Mukuru none ebintu. Esebo. Tulamusizane nkubaza okubanga otwegasseko byonna gy'osinzira okubanga otulaba. Olwero tulina ensonga ze tugenda okutunuulira n'omukulu ono era nga tugenda kutambulira ku mulamu ogwogamba nti ddala kiba kyavunaanyizibwa omusajja okukeera ku makya n'agenda n'abanja ebintu bye byeyatwalibwa w'omukyala nga bwe tutunuulira Sanchez mu muzannyo gwa Damage wagenda mu maaso n'okubanga agamba nti nze munziriza ebintu byange bw'oba tosobodde kuba nti ogenda kubeera nange ate nga n'omulembe guno abasajja bangi tuzze tubalaba nga bavaayo ne babanja ebintu byabwe ne baba batwala ewabo w'omukyala. Tugenda kutunuulira ddi omusajja lw'ateekeddwa okuba nti abanja ebintu bye naddi lw'atateekeddwa kubanga abanja ebintu bye. Ekyokubiri kyatugenda okutunuulira tewaliwo dinadi. Tewaliwo dinadi. Nze kasita nsasula ebintu kasita nzija mu dduuka nengula sukaali wange. Ontyo? Sukaali oyo mba musubira mutwala waka mutabule mu caayi njo nnyo ka caayi kange akawooma. Kati nzize nguze sukaali. Tomumpadde. Ontyo? Ate ne sente ozisigazza. Ontyo? Oba mubbi. Kyoga Sanchez omuwagira kyakola. Sanchez muwagira 10 ku 10. Wangi kintu kye yagula. Olwo tuba tutandise omukulu ategeeza nti ye awagira Sanchez okugenda mu maaso n'okubanga abanja ebintu bye. Ensonga y'okubiri gye tugenda okutunuulira ensonga ey'okuba nti ddala kibeera bwekyabwenkanya mukwano gw'omuntu okukwana mukyala we nga batulaba Sanchez era bwagezaako okwagala okukwana mukazi wa mukwano gwe nga tuggyeko kiri ekyokuba nti oli Damage kubanga twakirabako lwaki tukijjamu kubanga tuyinza okwekwasa ekyo nti nno oli Damage ne wabaawo supporting nti Sanchez agende mu maaso. Kituufu Sanchez alina ensonga. Sanchez alina ensonga. Lwaki akwana oli? Yes. Naye waliwo abakikola nga tebalina nsonga kubasinziira yadde ne waakasoma twakiraba nga kasoma yeekwasa kyobe nti musajja wa mpisa mbi. Kituufu. Yes. Gwe kyobe walaba wannungi. Yes, kyobe si wannungi naye waliwo ababikola nga tebalina nsonga zonna zibakola ki zebeesigamako. Talina nsonga. Kikyamu. Okay. Talina nsonga kikyamu. Okay. Era sikiwagira. Alright, tugenda kubanga Sanchez alina ensonga ne kasoma alina ensonga. Okay. Gwe wagira omwana mugandawo abonaboniremu. Tugenda kuba tutunuulira ensonga ezo bbiri era nga nnyina omukulu Morris Jordan Kaweesa ngenda kumusaba ababuuzeeko abeeyanjulire n'oluvannyuma tusimbule embalaasi. Kyono yanyiiza. Ate kunyogera ebyekisiru. Kunyiziza ki mukama wange. Ati lwaki? Ogenza okuza essimu mu dduuka tebagikuwadde. Ng'otule waka kati baatwala nga nsirike. Mama muli mutya. Bampita Morris Jordan Kaweesa. A straight out Aromatic Entertainment. Thank you so much guys for watching me. Mbagala nnyo mwebale kulaba Morris Jordan Media. Mbagala nnyo mwebale kulaba Aromatic Fans Club. Thank you so much guys okubera nga musubscribinga, mulikinga, mucommentinga each and every time. Lino tujja wano ne twogera ku miramu gino egyenjawulo. House managers atemwe mbagala nnyo kubanga maani muzaamu omukyala yenna amaani. Obagala nnyo by the way nga tetunagenda ku nsonga zaffe nina kyenalabye ne kinkwatako nnyo bana bitwongere nnyo okukola n'amaanyi kyankutteko nalabye omukyala ku TikTok ali lubuto naye omukyala we mu kubeera olubuto kirabika omwami we tamufaako bulungi tuteremu either tamufaako bulungi oba either yafaako tamufaako bulungi oba yamufunisa olubuto n'amulekawo kubanga omukyalo oli yabadde agamba nti ye omukyalo oli yabadde agamba esebo munansonyiwa gwo anti sibo kyawedde kakati omukyalo oli yabadde agamba nti ye bw'azaalo ali lubuto naye omwana bw'amuzaala bw'ati bwappa asaba muzira kisa yenna ali eyo ajja amuwa omwana oyo yaba amukuza yaba abeera naye kubanga ye talina buyambi bugenda kubeera na mwana. Kitegeeza anoonya muntu agenda ku adoptinga mwana. Yes. N'agamba omwana simutunda ssente nti mutunda wabula nze njagala omwana wange abeere n'omuntu yenna nze kasitama oba ne bwe siddamu muwuliza oba ali bulungi oba tali bulungi nenze njagala omwana bamunzijjeko bamutwale kasitama mala omuzaala. Yamufunisa olubuto yabula. Alabika emabega teyalambuludde yatubulidde gye byava ne bw'atyo bwe yagambye ye omwana ayagala omugabe naye nga nze kyemmanyi ku nsi nsonga eyo nti maama be basinga okwagala abaana mu nsi kati maama watuukira ku kisenge ekigamba nti omwana bwe muzaala muweeyo ekyamazima era nsonga nnene. So wetukubiriza bannyinaffe nti mubeere beegendereza nnyo si buli muntu ajja mu maaso go nti oteekeddwa okuba nga omuzaala abantu abamu tebateekeddwa kuba nti bazaalirwa nti babazaalira
ye so tudde ku Sanchez tweyanzege tugenda kuba tunulira ensonga ezo naye ogenda kukkiriza nga tetunnaba kugenda mu maaso n'ensonga zaffe mpiseewo bakama baffe abatuteekamu ssente tutambula ne Haji Miti ono nno nga musomi wa dduwa bw'oba olina ebiganye mu bulamu bwo nja kukusaba weekwata omukulu we Haji Miti akulombera edduwa bw'anaaba nga akusomedde edduwa nkakasa bulungi buli kimu kijja kusumulukuka bya mirimu bya maka bya bizinensi weekwata omukulu we Haji Miti ne bw'oba nga oli ku kyeyo ojja mukubira ku nnamba z'essimu ezo omubuulire biki by'oyitamu bw'anaaba nga akukuttemu buli kimu kijja kutambula bulungi. Tulina trust events bano no bateekateeka mikolo nja kusaba bwe olina omukolo gwo gukwase bannaffe aba trust events tokkiriza mukolo gwo kubanga guddibagibwa n'abantu ab'ekiboggwe mu kuteekateeka emikolo nga bannaffe aba trust events we bali bazze okubanga bakunaazaako ennaku kugamba bulijjo nti omukolo tugukola omulundi gumu bulamu era teguddibwamu kati tokkiriza mukolo gwo kubanga guddibagibwa nga bannaffe aba trust events we bali balina buli kimu ky'omanyi ekisobola okuyimirizaawo omukolo ne guberera ddala ogwo ogw'ebyafaayo. Tulina Morris Fashions bano nno nga balina engatto mu sayizi zonna balina engatto ez'abaana ez'abakulu ez'abaami ez'abakyala so yonna gy'oli ojja kwekwata bannaffe aba Morris Fashions obakubireko ku nnamba z'essimu ezo 07638500 bakola delivery door to door ne bw'oba nga toliwo ng'oli ku kyeyo nga wali yagadde oggulira muzadde w'engatto omwana w'engatto omwami wo mukyalawo wekwate aba Morris Fashions ng'okubira director omukulu Morris Kabwesa basajja beesigwa ajja kubanga adelivaringa ebintu byo nga bw'obyagala. Matendo restaurant gwe wenna eyeetaaga ekyokulya oyagala local food oyagala fast food yitako ku Matendo restaurant awo ku Salama Road bwe banaabanga otuuseeyo bajja kubudabuda ku nsonga z'olubuto era ojja kumaliriza nga tewejjusizza era bakola ne delivery bw'obanga oli mu bitundu bya Kampala bakuleetera ekyokulya awo ku mulimo gwo so bannaffe aba Matendo restaurant ate nga balina n'ebisulo ebirungi nja kusaba obeekwata oba oli awo service zaabwe ojja kumaliriza nga osiimye. Tugenda kutunuulira ensonga esebo sponsor waffe asembayo ate nga oba oli atumusembezaayo lwakakodyo aba bannaffe aba Aromatic Entertainment era nabo batuteeka mu ssente era nga tubeera wano balinyume balire ddala okwagira Aromatic Entertainment abo nno bo bazanyi ba bina Uganda era bakutte akati ensangi zino ng'enjogera naku zino bweri emikutu gyabwe gya YouTube ababeera ku Trust Films ekubeerako films zaabwe ez'enjawulo zino kuliko Customer Care Season 3 ate era kuliko ne Damage Season 1 essomo ekyo beekwate ate era balina n'omukutu omulala ogumanyiddwa nga LM Movies eyo nga waliyo Luxury era naye akyatambula ddala bulungi n'olwekyo ate nga CEO Director Ahmed Lubowa Baby Malik tukutumiddeko mukama waffe Baby Boy tukwagala nnyo director waffe weebale kubanga olingenda kusooka kusaasira ab'enjuya omukulu Sematimba Moses twafiiriddwako muganda wange waffe Sematimba Moses kitalo nnyo kitalo ddala tugenda kwebaza mmwe mwenna abasobodde okuba nti muyimirira naffe mu ssaawa ey'akazigizigi n'abazze okubanga mutuyambako okuwerekera muganda waffe oyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Morris tugende butereevu mu nsonga ze tulina olwaleero otubulire ddala ddi omuntu lwateekeddwa okubanga agenda okubanja ebintu bye yatwala ku buko naddi lwatateekeddwa kubanga abanja ebintu ebyo ateekeddwa okubanja ebintu ebyo esebo omanyi emikolo gino abantu bagikola si just lwakusanyuka busanyuka naye ebiseera ebisinga sijja omuntu ava mu mutima gwe nagamba kansanyuse mukyala wange kansanyuse famire ye omanyi abakyala bano agenda nakugamba oba tugenda tulya nga boogera nti ekitiibwa omukyala kyafuna ewaka mu bazadde be kwe kubeera ng'omwami we azze n'amunona mu butongole era ekitiibwa ekyo omukyala kyafuna ku kyalo kyova olaba waliwo n'abagamba nti akakati omukyala wa gundi abaana ba gundi bazaalira ku lujja abaana ba gundi enju ya gundi babazaaliramu awo ne babaleka awo kakati nze newaddeyo neŋŋamba omukyala kampakasa akasente sente ezo zaaliguza emmotoka zaaliguza ettaka nemba nina ebyo byonna mbirina zaalyongeddeko bizinesi yange neŋŋambye kampe mukyala wange ekitiibwa munone mu bujjuvu kakati ate nze nsasudde ate gwe ovaayo kakati onsuubira kukola kinange nina ebintu ebyo byenzize nensasula bw'oba tosobodde kubeera nange waliyo abantu 100 ababyayaanira okubeera nange kati bimpe ngende mbitwale walala
bo bajje banfumbire obanga gutosobodde Morris Jordan ekibuuzo kijja gy'oli di omusajja lwe yali banjiza ebintu bino di omusajja lwe atali banjiza bintu bino kubanga nze mu kutegera kwange ndaba tulina mwaka waayiro omusajja lwe atali banjiza bintu ne lwe yali badde abanja ebintu njagala atulaba oyo omusigire ekifaananyi nti musajja ki gwe tuyinza okugamba nti oyo abadde tagwanidde kubanja bintu na musajja ki gwe tuyinza okugamba nti oyo mutuufu okuba nti abanja emmaali ye kakati akiri bwe kiti esebo bakyala bano abamu tubawasa n'omusanga leero mu mwezi gw'okuna gwakutaano gwa mukaga gwa musanvu gwa munaana ogw'omwenda n'ogenda n'omwanjula oyo bw'omwanjula n'agenda nona ebintu binone mukulu nona ebintu emyezi omukaaga emyezi giri mukaaga gyokka nona ebintu byo nona ebintu omukyalo omulala mubadde naye omwaka gumu ebiri esatu ena etaano mukaaga paka ku 10 onga omukyalo oyo bulinaku omugamba nti waaye twalizaddeyo akaana nti nkyetereeza twalizaddeyo akaana nti ate figa yange ejja kuyiika kakati figa eyo neeyiika ogiterekera ani atalinze badde manyi nti nze agenda ogiyiwa era nze ndiwo figa yange ejja kuyiika wakati tuneetegeka kale wakati tuneetegeka ye mwennyini yabatano bakwetegeka n'okwata miliyoni 2 n'omugamba soka musoke mwetegeke ewaka n'agenda ewaabwe oluusi n'azimba n'atereza olujja n'akomawo nti kati ndooze waka wateredde kati tuzaaleyo kokkaana nti bro oyo bw'aba bw'atyo ne bwe muba mumaze emyaka 2 n'omuwasa nona ebintu byo genda nona ebintu byo abo babiri bro nona ebintu byo twagala kati kumanya waawo otalina binona kati wootalina binonera ye mukyala nga mubadde mwenna ne bwe guba mwaka ogwo n'akuzaalira akaana ne bw'aba omwana ogwo omwana n'amuteeka wali bro ne bwoba waddeyo kyenkanaki ne bwoba waddeyo obunene bwenkanaki tottawana kutaanula kigere kyo kunona bintu thank you very much thank you very much ebyo ebintu byoba waddeyo obanga asasudde omwana ono bwe yakuzaalira tottawana yadde okutaanula ekigere ojja nakuswala thank you very much ndoza mutegedde onyonyodde bulungi kakati njagala nzitanyeko ku nsonga yo ey'omukyala amaze emyaka 10 nga tazaala anyway oyo amaze emyaka 10 nga tazaala nga kigenderere nga yagana buganyi kuzaala genono n'ebintu naye singa weesanga nti ddala munoonyeza omwana abuze sigamba nti mukyala we yagaana okuzaala ne bwe mubanga mumaze emyaka gyonna nga tazaalanga nga si yeye yagaana mu mutima gwe era tobinona ate oyo kati kankubulireko shidi ekyo kikyamu oyo bwe mumaze byanga ne bwe lya myaka 5 nga munoonyeza babiri munoonyeza babiri omwana oyo n'abula trust me amazima ga Katonda mu ggulu nga nnyambadde guno omudaali tasobola kukwata bintu oba tasobola kunoba n'agenda tasobola wali fight eno ne force gy'abataddemu okulwanirira kuba kitegeeza bw'aba alwanye mufune omwana aba alwanye mubeere wamu gino emisege gye gitumanyiira onyonyodde bulungi point yo onyonyodde bulungi nti abo bashaniya babeera n'ebigendererwa byabwe ebyokuba nti babba abasajja kati bano abasajja bagezaako okunona ebintu byabwe bagenda kutuyambako basankyezi okugjawo bali kyebabadde balina mu mutima nti kankibbe aleete ebintu ngende ntwale n'ebyagundi muswadde boye emmotoka mujja webale nnyo webalire ddala Morris Jordan ku nsonga eyo era kugataliiko nfuufu kwaliko pulogulaamu emu mabegako pulogulaamu eyo netambula omwami yagenda n'ayanjula omukyala lunaku 2 nadduka n'afuna omusajja omulala omulenzi nanona ebintu bye tulaba ng'obambula oba mubbi kati oyo abo bitukwatira ddala okimanyi nti abamu bakikozesa nga bizinensi nze atwale ebibyo aveewo agenda atwale n'ebyomulala bwe batyo omusanga ng'ewaabwe yakaleeta abasajja ng'aba kati nze ne bwaba kiro ya sukaali nenjireeta kati omusawo mukyala ng'oyo
boyi ne bwensanga munga musenyeka akajiko kamu mukazaako kale njagala otutwale mu nsonga ey'okubiri ey'okuba nti ddala kiba kya bwenkanya omuntu okera ku makya n'ayagala mukyala wa mukwano gwe nga bwe tulaba Sanchez era twakirabako ne Wakasoma. Bano abantu balina bye beekwasa nti olw'okuba oli damage tamalaako, olw'okuba oli yayiyisa bubi nga atulugunya omwana w'abandi. Yes, siwagira musajja Kyobe enneeyisa gye yali ayisamu omukyala, era nze omu kubavumirira ebikolwa bya Kyobe, era ne ngamba omusajja nga Kyobe tateekeddwa kubeera na mukazi mu bulamu bwe. Naye twebuuza newankubadde tuli baakuyamba Anita omutuukirivu okuba nti afuna omusajja omulala kyalibadde kikolebwa Kasoma mukwano gwa Kyobe oba sekendi newankubadde nti essaawa eno musajja waffe Walter damage talyesobola neddala mukwano gwe Sanchez yalibadde atandika okuba nti ayagala kuddiza mukyala we. Ensonga eno gwe njagala ogimulungule nga ogikuba ogizza nnyo ku bali abatalina nsonga kubanga bano be tulaba balina ensonga naye njagala ogikube ku batalina nsonga. Essaawa eno omanyi nti ndi kalaso mmalako naye nojja n'ompita eno nenkusanga nga omuntu wange otwala abantu abo baba batuufu ddala ekyo 100% kiba kifu essebo era oyo akikola essebo Chidi taba mukwano gwo ebyaddala taba mukwano gwo essebo tulaba ne Sanchez ng'ali mu mbeera ekwana muka Walter yessebo tuyinza okugamba nti Sanchez alina ensonga lwaki akwana muka Walter ensonga esooka nze gye ndowooza omukyalo oyo jjukira tujjukirako emabegako nga Sanchez agamba muka Walter nti genda ebweru ofune essanyu okomewe waka kitegeeza ayagala kyali wabeere ne mukazi we kitegedde ayagala kyali wakoleki abeere ne mukazi we naye muka Walter ye n'akigaana okimanyi nti nno muka Walter oyo Paul singa akwata ekkubo n'agendewo omuntu omulala nga Walter tamanyi okimanyi nti omukazi oyo ayinza obutadda ayinza obutadda kyekyo kyokka kye ŋŋamba okimanyi ayinza obutadda kisoboka kakati lwaki tadda nti kino kyakola amanyi yebba amanyi yebba naye businga agenda n'akikola mu bulambulukufu ng'omwami yakimukkiriza nti Yesu omukyala wange ali wano na wano akola kino ajja kudda kubanga omwami akimanyi naye Morris kakati nedda kakati tudde ku Sanchez nze ndaba mu nkola gy'akikolamu takikola mu mutima mubi akikola mu mutima gwa nze ndaba Sanchez Morris gwali mukoleza Sanchez naye Sanchez takikola mu mutima mubi lwaki okimanyi nti Sanchez singa akeera ku makya n'awasa Paul ne bazaala omwana okimanyi omwana oyo Sanchez ne Paul basobola omukuumira ewaka ewa Walter n'atwala ekifaananyi nti omwana oyo wuwe eno ensonga tennannyikira mu mutima gwa Walter ey'okuba nti omukyala agenda ebweru afune omuntu omulala tekinnamunnyikiramu kakati kambeeko kyenkulaga Morris essaawa eno okimanyi nti bwenkera ku makya nenjagala mukyala wo bano oyagala mukyala wange n'otegeera kikuluma nnyo okusinga omuntu omulala gw'otamanyi okuba nga akikoze anti lwaki nti nina buli busobozi tuve ku ky'obusobozi neesobola tuve ku ky'obusobozi anti Sanchez ayambako Walter kuba Walter alina kyatasobola nedda towolereza nnyo Sanchez nze nno kati ndi ku sayidi ya Walter Sanchez I mean Walter alina kyatasobola alina kyatasobola kyayagala omuyamba okimanyi nti singa olunaku lukya Walter n'ategeera nti Paul yeeyagala ne Sanchez kigenda kumuluma nnyo dhani okukeera ku makya n'ategeera nti Paul yeeyagala naani ne Karimu gwatamanyi anyway bamajigane ne Karimu naye tuteekewo omuntu yenna gwatamanyi ti Walter bw'akeera ku makya n'ategeera nti Paul alina omuntu gwasinkana kijja kumuluma ng'omuntu naye bw'anaategeera nti asinkana Sanchez ajja gamba Sanchez owange kijja kumuluma nnyo 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 to the extent kati nkuweeko akantu twabadde gwe twabadde mu lumbe eyo obusiraamu kino simanyi gojja kumpa bulamu kuba nze kye nnawulidde era waliwo ne famire emu eyali eyagala okukikola naye abooluganda ne bakigaana olw'ennono n'ebyobuwangwa erisobola okukikola ekyo eri mu bakyoli n'abalaŋŋo
ekyo bakikozesa kakati nti omanyi waliwo abatakisobola nga mu Buganda wano tetukisobola mu Buganda tekiri era kiba kibe ekyo kiba kigenze mu mawanga kati ekyo era ne tukulaba ne tukulaba ng'owasizza mukagundi nga yakafa nga muganda wo tugambirawo mubadde mweyagala ne bwaba badde wa mu Buganda wano temukikiriza kive kive wali atamwanga gakikiriza wali amanga gakikiriza kati nkuzayo ku kiri ku ky'omukwano nti mukwano gwo bw'abanga yatutte mukyalawo olw'ensonga emu oba etali endala tekirabika bubi gw'oli mu kuwolereza Sanchez tekirabika bubi gw'oli mu kukubanga omupiira oguzza wa Sanchez era Sanchez mugamba mukulu genda oyamba amaka kuba kati ayamba amaka ga mukwano oyimiriddewo nnyo ku lw'omusajja oyo gw'oli mu kumusapootinga agende mu maaso naye nze obulumi bwe mbusanga wota kijja kumulumanya agamba teyaali badde Sanchez wenyinza okiwagirira nga bakituddemu Sanchez ne wota ne bakikubaganyako ebirowoozo Sanchez n'aleeta erinnya lye n'agamba nti nange wendi omukisa musoke guwange tasobola kukkiriza wota tasobola kukkiriza osobola okuwaayo mukazi wo osobola omuwaayo tasobola kyekyo tasobola ensonga nene ge mazima tasobola eno nsonga twajogerako oli negamba nene tasobola ge mazima kubanga naye kyaba akola uli aba mukyala we yamuwasa kati ekibuuzo Sanchez singa akera ku makya n'afuna omukisa Paulo n'akkiriza basobola okusigala nga bamukwano ne wota oba guba gufudde butereeva tate kyekigutta ekyokubiri ddala waliyo abakyala abagumu abali principled ng'omukyala oyo bw'atulaga nti ye asobola kukola nsobi ng'ali mu bufumbo bw'omusajja abakyala gye buva ne gye bulaga toyinza mukwana leero nakkiriza okujjako abamu naye omukyala yenna ow'embavu omukyala yenna atuukiridde tosobola mukwana ku Mande ku Lwokubiri n'agamba nti noye era nze nina endowooza nti Paalo oyo osanga bwe kataligirya ajja kutukakkiriza naye era nekyatulazeeko obuvumu buno bwatulazeeko ndaba bw'amaanyi nnyo tumuwa credit era tumuwa ebimuli kyeyakatulagako essaawa eno ne bw'anaaba atendewaliddwa tujja kukkiriza ng'omuntu olaba abakyala b'ennaku zino abeera n'omwami ng'omwami kalaso naye ne bajja ne bamugiragiramu bwe bati amaanyi g'abakyala oba obugumu bwabwe bwakendeera Morris kkiriza ku mulembe guno anti bwakendeera oguba muze ate omuze ogukula obukuzi omanyi emize gino gya kisiru nnyo musobola okubeera nga muli ewaka nga babakuuma era nga babalaga nti nno okutambula n'ogenda n'osula wabweru kive bajja nakutemako amagulu era kibi kati lumu n'ogenda n'osulayo n'okomawo ewaka ne bakambuwalamu katono ne wayitawo omwezi n'oddayo n'okomawo ne batanyiiga kifuula muze nga buli oyagala osulayo kati n'emize gino bwe giri n'emize gy'obwenzi bwe gityo bwe giri lwakuba obudde butukutte awo wenyini tuba tugenda ne ku nsonga ya Gloria mu nkuza y'abaana tumutunuulira omwana ono Gloria wota yalinga muzadde w'essaawa eno naye atulaga nti amujeemedde nabadde njagala ensonga eyo tugikwateko naye oba oliawo tujja gitunuulira mu vidiyo neddako okuba nti ddala omwana bw'atuuka ku yunivasite ddala aba alina okuba nga takyawulira bazadde be omwana si kutuuka ku yunivasite kubanga tusanze n'abasajja abakulu abalina envi ne bw'aba akyalina mukadde we ng'agenda ne yeetowaza n'afukamira n'abuuza mukadde we naye ate ne tubayo n'abaana ng'alina emyaka 10 ng'omugamba buuza taatawo ng'ayimirira eri ggwe taata sitole ki kati kisinziira abaana bwe bakuziza batya nze ŋŋamba nti wadde Walter muganda wa Gloria muganda wa Walter naye Gloria ono ayinza okuba alina gye yakulira ewalala awatali Walter we yakulira kuba Walter enkula eyiyo giraba ndala ate nga ye musajja yali badde abeera n'ekibuli ate Gloria kyalina okitegedde kale ndowooza mu vidiyo neddako tugenda kuba tunuulira obufu bwemu obwo tujja gendako ewa Antibulaaya essaawa eno naye ng'afuuse ekizibu alinga oba nti ebulaaya ebbanga lyamazeyo nga tasisinkana basajja bayitawo njagala ensonga eno tugikwateko tuzingiremu ne bannaffe ba house manager kubanga Antibulaaya alina ekifaananyi kyali mutusiigira nti bwe balwa ennyo ku kyeyo baba balina ebiyonta byabwe kati ekiyonta kiyinza okuba kyekisumbuwa Antibulaaya eno ali mu Sanchez eno agudde mu ludigido naye njagala otumire ku ludigido omwetu Director ludigido
kati abakyala bano ne bayida njagala okutumirako mwenna abali ebweru era waliwo neyansindikira message awo nangamba nkwegayiridde mu bantu bonna boyagala nyamba toyagala Ingrid tayina yadde ebibiri ku nsi oyo mutikke batikka mutikke Proud mutikke tayina yadde ebibiri tukyalina bingi ebyokutunuulira oyo Proud mutikke tayina kyagenda kuwa so kakati tubadde kukyaba house managers bana imwe bali nyuma bali ddala then n'abantu bafa bali mu diaspora that is Canada USA Netherlands n'amawanga amalala guys mwe bali nyokubeera nga mulaba mu Rugidans K Media naye tubasaba bwe mukomawo wano ate temwefula nga Ingrid antibulayo yo video eddako bajja tubulya mu comment section yes ne video eddako njagala ojje nga tugenda kutunuulira specifically antibulayo ono okusinziira ku kiyonta kyalina okubanga agwa mu ludigido agwagweno njagala awo tujja kulambululawo nnyo nange mbeeko experience gye nkubuulira okusinziira ku baana abo bayitamu ku kyeyeeyo kubanga antibulayo ali mu kugirayo ddala ekifaananyi ky'abaana abo nga bakomyewo wano bwe babeera nadirowoozezza nti ennyonta eyo abalisinze okuba nayo be bannaffe bano ba house managers bana boba mu Arab countries kubanga bo balinayo nnyo amateeka agali strict okusingako ku mawanga amalala kyendowooza nti ensonga ki bo baba n'ennyonta osobola okusanga nga ne antibulaaya nejja abadde munanga abadde talina mukisa kuba nti afuna omuntu amumalako ne Bulaaya nalirowoozeza nti no si kyangu bwe ndowooza mu diaspora eyo USA Canada England Netherlands Germany eyo nga toyina omanyi bano kale ba Arab countries abo bo shidi ekyamazima balinamu ku mateeka galimuko tayitiko nti omwana bw'ayingira mbw ati mu kiyumba ekyamazima ayinza okuba nga abali mu nnyumba omwo bokka baalaba abo bali omwo ng'afunako kadde akatambulako wabweru ng'agenza atera ne bakama be mu katale yo obutale babuyita batyo obweyo obutale bweyo eyo teri butale nnyo buno bwa mubuulo nga buno bwaffe butugendamu bagenda mu mall bagenda mu mall kakati ayinza okuba obudde abufunako obutambulamu ng'agenze mu mall okitegedde naye oli ali eri mu diaspora nkakasanga baba ne freedom esingakokko ekyamazima kyenkakasa ennyonta ya Ingrid eyinza okuba erinamu ensonga endala eyinza okubaamu ensonga endala bwe tunaba tukomyewo tujja okutandikira awo ku antibulaaya era nga ojja kutunyonyola ddala oba kiri omukyalo okukeera ku makya nawulira nga yeegwanyiza omuntu n'avaayo straight forward n'amulaga kyamulowooleza nja kusaba osibula abantu bano n'oluvannyuma tuveewo ekyo nkireke sikikwatako tokikwatako obudde butuyiseeko tugenda kukikwatako mu vidiyo eddako kale bali nnyo bali ddala okulaba Rugidans K Media ne Aromatic Fans Club. Thank you so much guys, we love you. My name is Morris Jordan Kawesa, a straight outer Aromatic Entertainment. Nyongera kujjukiza nti Aromatic Entertainment tukyayinako filmu yaffe emanyiddwa nga Damage season 1 ekyatambulira ddala eri ku Trust Films YouTube channel. Bera ngo giraba bera ngo subscribing ako bera ngo giraba ate tulinako era ne customer care season 3 nawe bera nga ate nayo ogiraba abali eri ku LM Movies waliyo Luxury namwe mweyongera okulaba bampita Morris Jordan Kawesa, a straight outer Aromatic Entertainment mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga ate weemuli Aromatic Fans Club ne Morris Jordan K Media. Love you so much. Tweyanza nnyo tweyanzege ndowooza tugenda kubasibulira wano tetugenda kusukkawo tujja kuba tukwatagana n'ensonga endala so nja kubasaba mubeereko ekiseera kyonna mubeere bulungi mwera